Byolaba Byendaba mu luzungu bagamba are you seeing what I'm seeing so bagamba oba nedda Byolaba Byendaba are you seeing do you see what I see olaba Byendaba ova oli kwebuzaabuza olina okubiraba kubanga eggwanga bwerityo bwe litambula nasigala nga tunabagendako gundi nagambe ejjo kunyumizaako ebyali mu Senegal. Yes. Kakati waliyo eri abasajja abali bakulembera gavumenti okumala ebbanga. Nkuwulira. Kati abasajja bano bakulembera gavumenti okumala ebbanga. Omusajja gwe bayita Fai yawangula akalulu. Kati kankunnyonnyole. Fai yalinyanga Lubongoya mulaba NUP. Kati Fai baba kwata ne Sonko ye Bobi Wine weeyo ewe Senegal. Kati government yaliko nge yarudde bafuze aba Senegal ng'ekimala bagenda mu kalulu naye nga Sonko bwe bakusiba ne ukusinga nga kwakulya mu nsirukwe tosobola kulembera wonna baba kumaze naye Fai tebagumusalira kati Fai ne Sonko embirige etandise okutaamaawo batandise okuba campaign. Fai bamuwandiisizza kati Fai bamuwandiisa nga ali mu kkomera bamuta ne Sonko kati nga Sonko tasobola kuba president kubanga nkugambe nti Fai ye Lubongoya weeno Secretary General ow'ekibiina kya Sonko. Bobi Wine weeri ye Sonko. Kakati Sonko ne Fai awangula akalulu era mu Senegal abantu basanyuka awo juzi wano. Kakati parliament ya Fai ne in fact gundi Sonko bamulonda kuba prime minister. Fai yamulonda kuba prime minister. Yesebo. Kubanga ali munne kati Lubongoya weeyo yalunda Bobi Wine kuba babasiba bombi nga president yaliko nga atigomya abantu babasiba bakola ki bwe bagenda mu kalulu bamuwangula kati bamuwangula bano bajja mu government bwe bajja mu government ba MP bali ba kibiina kiri ekyali mu buyinza edda awo be basingangamu obungi kati constitution ya Senegal okkirizibwa ogoba ba MP oyiwa parliament ne baddamu ne balonda buto kati Fai bwe yagendanga eri nga bano ba MP bakuba ebibya Fai Fai na dissolving parliament mbagobye n'abazaayo mukola ki munonya akalulu kakati mbazaayo mu kunondya akalulu chairman w'NRM weeyo ye government yali mu buyinza agenda okukola campaign kati ba MP babano bonna gye bagendanga abantu bakuba emiggo muddeyo kati chairman wa NRM ye Senegal ekisimbawo neyesimbawo bamukuba mayinja vaayo tolina kyotugamba abantu bagatwabakoowa bulijjo omusajja ono mwe mulemesa okuyisa ebintu kale mukomyewo mujje kubwa MP tekijja kola bagamba genda kati kituyigiriza ki ekya Senegal tense ekola ki ekyuka weeyise bulungi abantu b'okulembera beeyiseko bulungi kubanga boneeyisa obubi ojja fuuka kikolimu ate ne bazzukulu bo kibakwata kijja kiranda kubanga abazzukulu balina ebbanga ddene okusinga ffe otegedde kintu ekyo nkuwulira sebo mu Senegal embooko yayaka amayinja gayaka mwembadde mulemesa president ekintu kyaffe okuyita katugezeeko n'omupya amaze okuwangula nkugambe nti parliament ono Fai bwawangula n'ayiwa parliament eyaliko manya parliament eya government yaliko yali ejjudde abaali mu government eyaggwa ba MP n'ayiwa nga bangi okusinga ababe of course babagenda mukuba Fai kiki ensonga zetugamba zitambula watusuubiza ebintu bingi ng'ojja mu kalulu n'ayita ne General weeyo tunulira amateeka nga gatukkiriza okugoba bano ne bagoba parliament kubanga buli kyendeeta mu kiteeso bakikuba olwo abantu bakuba emiggo bano ba MP mukama weebale obatuleetedde bukya tubanoonya mmwe mubadde muyisa ebintu ebitali byaffe kati ekyali emiggo gyavuga mu Senegal wano juzi wano mu buli kitundu buli we bagendanga bwe kasitogamba tuli bwa pate eyo
tuzze kunoonya kalulu kibooko namayinja mwatulemesa ebbanga ddene genda so kakati mweyise bulungi eri abantu kubanga enje ebintu kulaki bikyuka leero gwoli kino enjo liki oli kirala so kati ebya Senegal nagenda kunyumizako olunaku lwajjo naye leero kakati wuliriza kino tuli mu Kabiga tuli mu Mankatabu tuli mu Katyabaga bwe tuba tusomoka tuli mu Kateebe tuti ffenna ng'ekitongole era kye kitulowoozesezza nti ekyokukola kati kwe kuyita ggwanga mu gye twesanze nti ebintu ebikulu ebirina okukolebwako byonna babitadde mu unfunded priorities. Kangomoya waawo kyenyaga okuleeta emboozi eyo okkiriza kye nagamba nti gavumenti eba gavumenti oyo Kasolo w'e Kampala talina buyinza Elias Lukwago meya wa Kampala nakugamba nti obuyinza bwonna obwa Kampala bwa president ya buyina ya control ani amuyamba ani mbaka president ombaka president executive director mu Kampala kati Lukwago mwidde akaaba tachi alina kyasobola kwogera bamunywezezza ye wabitiibwa beera awo ceremoniyo kye nakugamba kuba meeya nti n'omusolo guli gwe bafunanga okuddukanya ebitundu byabwe gulina kuddawa Kampala kwanza kubanga gwe bitegeera nnyo sibe kiri era bazisolooza zonna ssente ne ziddayo kwanza Kampala mwabe ate ne musaba busabi baziwaani bwe zikomawo baziwaani era of course baziwa technical team oba gundi town clerk accounting officer kakati bano bameeya nkiddamu nkigamba abantu kyovula abantu bakugamba nti waliwo ebikyuse mu Uganda nete mubiraba that's why nze Lubowa nze sikyalina budde bunenya Kasolo ekyo nakikugamba wano oyo road meya w'e Kampala tasobola kulagira nti wano tukole bwe tuti obuyinza talina tebalina kati obuyinza bwadda wali central government obuyinza bwaddawo kituufu ebuweekula si gyembeera yesebo tuli eyo tubonaabona mazzi masanyalazi kati wali ogezeko ebuweekula eyo manyiyo olaba wano ng'agenda ku Kingdom roundabout ogiraba kati da ku kyebuweekula va ku roundabout egera ku Kingdom ku kyebuweekula kino ekiyitamu kiti wali tuli okuyita ffenna olaba amazzi agali awo ettaka ndisanga liri awo enkube nenga wakisi eriwa eri ku mabbali wano wakisi ne roundabout kubanga wakisi eri kumine polisi y'emulembe naye wakisi tesobola kujjawo ki takaline mukoka gwaleeta mu luguudo ani alina okuyamba nenga oluguudo olwo lwakolebwa ssente z'omusolo nnyingi ani alina okukola waawo era wakisi aŋŋamba ani alina okugamba kolewo meeya oba ani meeya oba kansala ow'ekitundu but the council and the mayor don't have the power newe batuuka mu ofisi y'abali babalaba bulabi bakugamba priority yaffe esooka kuyola kasasiro priority ey'okubiri tulina obutale bwe tugenda okukolako ey'okusatu because batambulira ku manifesto ya NRM nkiraba oba abantu bantegedde n'obudde butuweddeko abantu bantegedde nkiraba kyoyogerako abantu balina kutegeera kintu ekyo nti bano tebalina buyinza olonda NRM mutambulira ku manifesto ya NRM era bw'okkiriza okukolera mu NRM oba okolera mu manifesto ya NRM yadde wajja neyiye ennungi ennyo kye nabagambye jjo bwe muba mulonda mumanye temulowooza omanye abantu beefuula nga batamanyi and that's why ensi zino ezakulaakulana zitusinga awo ontegedde nti America gavana aba ne budget aba n'obuyinza ne budget budget bwe buyinza of course budget bwe buyinza bw'otaba na budget Rockie kuwa office nga tolina budget ne bw'eba enyirira etya muba tolina makulu era ekirwanya abanene mu Uganda muno budget abeeko ne budget gya controlling omunene mu ggwanga yagamba omunene mu ggwanga omulala nti gundi wamuwa ne gundi n'omuwa nze ndiwa bino bya gavana bali basatu ono wamuwa n'oli n'omuwa kati nze ndiwa kati omunene kye yakola n'amuddira n'alyoka amuwa kati ali ku budget
Ontegedde. Mpulira. Nti gundi ayina ne gundi ayina ne gundi ayina nzinga siina. Buli kaseera nagenda nga woli okusaba. Amaye bega. Ono wamuwa. Noli wamuwa. Nze wompa adi. Kati nechi yakuwa namuwa obuyinza. Namuwa ne sente. Tutambulira. Ontegedde. Mpulira. Nti kyekirwanya abantu mu Uganda mu. They are fighting for a budget. Does Kasulu have a budget? Yes, if Kasulu has a budget, he has no control. No, he has no control over the budget. The TC, the clerk, are in charge. The technical team. Yes. Accounting officer. If the mayor or the district chairperson is not in good books with the accounting officer, then there is a problem. Over technical team. Awabawo obuzibu. Tagenda kola. Abalonzi be babonabona. Era abalonzi be mbonabona. Baluwana paka lwe bamuwa transfer. Kati ebyo abagezi bo bebitegeera. Bano abasiru abatategeera tebitegeera. Kyeyogedde kituufu. Ontegedde. Nkuwulira. Abagezi bokka. Nti singa wabawo olutalo wakati wa political head ne technical team and accounting officer. Tewali mirimu. Paka ekisanjalo kikuggwako. Tewali mirimu. Olwo abalonzi ne bakubuuza ebibuuzo. That's why people are shouting here. Kasolo kasasiro mungi. Kasolo ye bwa mikolo. Ekyo mujja kuyomba muyombe mukoowe. Newe munalonda meya nga si Kasolo. Tagenda performinga nga tajja ku decidinga bintu bye nga meya. Kyoyogerako kitu. Obuyinza babukwata ne babuziza mu Central. Central ne bwazika site kiraka. Kati wano gobanga kifaananyi. Era kati ovola gundi ono kyakolo wejjinja. Bamuyita bati oyo. Ono wejjinja mu tawuni. Maya gundi district. Ono awogana ennyo batwala. The reasons why batwala kuba embe ku buli kaseera. Relevance. But the person with the power and authority is the cow. Mu 2017 September ng'ennaku z'omwezi 15 eyali meya mu kiseera ekyo Majidu Batambuze yavayo n'agamba nti ekifo ky'obwa meya kiri useless nga tolina buyinza. In fact yagamba nti Majidu Batambuze said mayors are powerless and cannot influence policy. Agao kumpakanya je mu studio. No, you tell everyone baba kansala ba mbalete mu. Mubagate bonna mbalete. That was a statement. Bonna babere wa mu September. Majidu Batambuze yakyogera. Mu mwine kye musobola okusala womwe. Baba jako obuyinza. Agambye mwano. Era bolonda kansala, olonda mikolo. Enono yali atiko mawulire n'agamba. Era kansala mbasaba sente za bwerere bavu. He said they don't have a budget. He promised to transform Jinja Town, but he has been frustrated by the technical team led by the municipal town clerk. Tomogera muleke. Yamu frustrating. Baba jako dabo no buyinza buli muntu ogu. Era twagala okubebaza. Walichibakola. Era meya ngenda kola bino bakansala bonna baavu babajjako obuyinza kansala kyamukabira bizibu kansala sente kujja nga ina business era mutewanya babwerere era buli ajja mu buyinza okujjako mulwaniye bwe MP we wali akokulya ati kati MP bakuwe milioni zo nga 3 n'ekintu kinana mwenda kasirisenya n'obwe MP bagenda butwala Nabasa radio akadde katuweddeko twagala okubebaza mwenna abatuuliriza program tugiwumbye ngenda komawo ekiro mu Friday masala ate omukulu Lubowa ajja ku Sunday mu Sunday guide mwebale weekend ennungi amazima gakaawa kati balandiza okuyomba bayomba wakiri Lubowa alabula abantu temuyina buyinza program ewedde era nammwe abalonzi mulekera kutawanya abantu abo hakuna buyinza. Eno programu yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa ku